Mwana bakunda no wenda kujosa nje wajiri wamanda mungu polisi niwe yante enko niye bizamba kuyaza kunyo bari jimbukono ondisha kante wachiwodamba ati kuna atomero musirikare yante ro mujera ato mukunzi ro mujera Joni wakamungu niwe yante ro chikonde chingafta chikonde Joni wakamungu napanda kumbaro wangabona Honda chibakagira bati Ibokse Abawagizi abalwanaganye beba minisitiri omubeezi w'ensonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba ali mu kifo ky'omubaka wa Samya Bugwe North ne munne bwe bali kumbiranye okukwatira ekibiina ki NRM Bendera John Powandera. Embeera y'obunkenke yatandise nga minisita Balamu Balugahale ategese olukuŋŋaana lw'abavubuka ku nsimbi zaabwe era ng'omukolo ogwetabiddwako abavubuka ab'enjawulo Balamu yayitiddeko minisita John Mulimba. Balamu ng'ayogera mu lukuŋŋaana luno yawuliddwako ng'alagira abavubuka bakole ku yenna atawagira mukulembeze w'eggwanga n'abamu ku bannakibiina ki NRM. Olukuŋŋaana luno lwabadde lugenda mu maaso nga n'abawagizi ba John Paul Wandera bwe bayise ebivvulu ku nguudo ez'enjawulo. Wabula ewavudde akabasa be bawagizi ba minisita John Mulimba okugasimbagana n'abawandera era okulwanagana ne kutandika. Temukuba muleke. Abavubuka bano balabiddwako n'embuukuuliza emiggo. Ekyazzeeko kwabadde kweyisaamu migoba nte okukosa n'amayinja okuyitiŋŋana. Poliisi yazze bukubirire okukkakkanya embeera. Wakati mu kubawooyawooya waliwo abavubuka abawuliddwa nga beewera nga bwe balina okuwondera. Poliisi ekakasizza nga Paul Bwire ow'emyaka 19 bwe yafumitiddwa. Afumise ekiso mabega w'olukuŋŋaana olwabaddewo music yabadde ya waggulu nnyo. DPC w'Ebusia Alice Kuka ategeezezza nti poliisi yagezezzaako okutaasa omugenzi naye nga buteerere kyokka agamba waliwo abaakwatiddwa. Naye yafudde omulambo guli mu mochare emasafu ng'okunoonyereza okugenda maaso. Joseph Obonye yabadde n'omugenzi annyonnyodde nga munne bwe yamwetaawuluzzaako ebigere nga biibyo ekyazzeeko yagenza okulaba ng'agwa ku ttaka ng'atemuddwa. Oladduse okugenda oli omuntu eyamukubye yamutemye n'embazi n'adduka n'akolaki n'agenda. Stanley Wejuli kansala ku disitulikiti alumirizza ng'omugenzi bwe yattiddwa olw'enjawukana mu by'obufuzi. Kiriwo kiri nti omuntu gwe basse muwagizi w'oponenti wa minisita John Mulimba. Abamu ku batuusiddwako effujjo lino bannyonnyodde embeera nga bwe yabadde. Fuderi ndabyo mutabani wa mujongo kubaito jambo kumpitako wati bali ne bangwa kwati kajjemo ngeze kulabaga bakakotala gundi akagali kange. Honorable aliwo aguzaba yaye mu town n'abaleeta wanena mu ngodi. Abagulidde enjayi, abagulidde omwenge. Bo bakaawonawo tubasanze mu ddwaliro ng'embeera yaabwe si nnungi. Omuwala najja yankwasa amakulu oli najja n'akabazi akato n'ankuba wanene. Abamu ku bawagizi ba minisita Mulimba nabo balumiriza nti bannaabwe ab'oludda lwa Wandera be babakozeeko effujjo. Ne bagamba nti oyo naye ye timu Mulimba. Ne batandika okukwata emigo
n'amayinja ne batandika okunkuba. Bwana bunywedde enjaga babugulidde omwenge bagamba situle ebifaananyi mugende mudisorganizinga omukolo guno. Abatuuze bavumiridde effujjo eryayoleseddwa. Naye ekikolwa nkivumirira nnyo ate ekyembi bakyaddamu okwewaganga ng'eno bw'eri entandikwa. Effujjo mu banaakwatira ekibiina ki NRM bbendera buli lukya embeera eyongera kusajjuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ne mu bitundu by'e Ssembabule waliwo omuvubuka eyattibwa gye buvuddeko. Obwo obusinja butukulwanirira nk'isingiro South. Nyindo banzo ndebe. Isho kyabarukuura. Eshaga manzizi enyindo zajwa. Akanone kajwa ahansi ne hajwa ahabwa abakunda emyaka 25 hona tahumura nabandi bakisha bakabasa kutwebembera bakatwara omisho ebine bice biturukureba ebyo kustera amasasi ihangwe bakastema ihangwe ntureba eshaga manzizi President Museveni no manya ndiyo mwana wo shomisi owayihira hansi okampise higu ebine bice biturukirira yosho cyane barukuri ihangwe niba eshaga manzizi aha bwacu